Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'atangaza ku kino ekibadde kigambibwa nti Kabaka wa Buganda yawambibwa akatambi nkayina mu maaso awo, ate ye mujja wa Phoebe bannange naye avuddeyo alya bitereke, ayagala bbaawe Nzola Juma, byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Maziga meereere basatu nabo bafiiriddewo, Jennifer Furufiga naye muyina mu maaso awo wamma ng'awera enkolokooto, Tamale Mirundi Junior, Pressure 24/7 nabo mbayina mu maaso awo. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange, kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe, mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigenemu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu wamma okufuna obulamu obulungi ennyo ate obweyagaza. Sigenda kulwisa era nga nkutandise neerwasa munnange. Ekyawandiikibwa kiri mu Matayo oba Mafyu omutwe gwa 11 olunyiriri lwa 28 lugamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuzanga. Munnange olunaku lw'ejjo lwasa ate bw'ati bwe yakutte ekkubo eddene n'agenda ew'omusumba Rosias Bugingo n'atuukiriza amakulu g'ekyawandiikibwa kino eky'omu Matayo. Munnange n'agamba pasita nzuze munnange nsabira ebintu byantabukako munnange embeera yakyankaana naye munnange nsazeewo ate nkomewo munnange mu maaso ga Mukama kubanga ye muyinza w'ebintu byonna. Munnange awo omusumba Rosias Bugingo n'amusabiraawo n'amuteekako emikono naye naye ekyasinze okunzija enviiri ku mutwe bannange lwasa ye simanyi na kumanya baamubuuzizza munnange abakyala abakuviirako olokokedde ddala abakazi obavuddeko. Munnange lwasa omusumba Rosias Bugingo abadde amubuuza ebibuuzo eby'enjawulo nga byabiddamu bulungi nnyo okutemya n'okuzibula ng'ekibuuzo kye bamubuuzizza nga yakizzeemu dda naye bwe baatuuse ku nsonga y'abakazi lwasa abakazi obavuddeko okakasa olokokedde ddala ate mulowooza lwasa ekibuuzo yakizzeemu nga kiraga nti munnange ye alabika waddiramu zifuna ssente we yakoma ate ku nsonga z'abakyala ndowooza era waagenda okuddamu okutandikira naye katusabe Omukama amusaasire. Munnange olwavuddewo omusumba Rosias Bugingo bw'atyo yadduse butereevu ku Facebook page ye munnange ate n'addamu n'atankula Diana Nabatanzi n'agamba mbu munnange ye ekisiwe yali ayagala nnyo emigonja era olunaku lumu yamukubira essimu n'amugamba munnange bebi njagala emigonja mbu munnange n'amugulira emigonja egy'omutwalo ne twebuuza omuntu ava wa Mukama Katonda ate buzibu ki bannange obuli ku lwasa naye ng'ate we tuli mu sayidi ezeeyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga munnange ate muyina mu maaso awo nga ttaanya oba ng'atangaza ku nsonga naye ku katambi akatambula akaali kagambibwa nti Kabaka wa Buganda munnange baamuwambira ku kisaawe avuddeyo n'agamba nti ebintu ebyo si bituufu. Kabaka wa Buganda munnange ali mu ddwaliro ebweru ate bagezaako munnange okumujjanjaba obulwadde obumutawanya era akatambi kayina mu maaso wano katukalaba ate tusobole okweyongerayo n'agaleero. Ekindeese wano olwaleero kubategeeza nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. Nayogedde n'Omuteregga nga musanyufu tusobola okuwangula olutabaalo lw'okugoba Mukenenya nga tuluubirira obuwanguzi. Byebyo no munnange ate Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'annyonnyola eri abantu munnange ababadde mu bweraliikirivu oluvannyuma lwa vidiyo eyasaculeetinga ng'egamba nti munnange ate Kabaka wa Buganda baamuwambidde ku kisaawe. Annyonnyodde n'agamba nti nedda ali mu ddwaliro kale katongera omusabira Mukama ate amusuuse. Bwe tweyongerayo n'amawulire ag'ennaku agaliwo munnange nno ab'omu ttawuni y'Endejje baagwiriddwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'omutemu omujoozi okwesogga ennyumba y'omutuuze omu ate munnange awo mu ttawuni n'ayingira mu nnyumba n'abasaba ssente ate oba oluusi munnange ezitaabaddewo era abannannyini maka gano oluvannyuma lw'okumugamba nti munnange ffe tetulina ssente kye yakoze ng'ate atemula abaana babiri era nga bafiirawo naye abatuuze nabo munnange
bakoze ekisoboka we bakitegedde nti ono omutemu assa abaana ababiri ate bambi naye ne bamutta ninga bannange ekikangabwa kino kyabaddewo misana ttuku bannange katongera okusabira famire z'abaana bano ate omukama abagumye munnange n'omutemu naye era amusaasire kubanga tokola ebintu mu butamanya bwe tweyongerayo ewa Dr. Kwefulukuta munnange oluvannyuma lw'abaana ba Fango ne wamma okumuvuga empiki okumutwala kaneemu kanabbiri era munaye nga bamuvumye ebintu biyitirivu nnyo nnyo nga mwe muli n'amatu amanene omanyi munnange osiimanga ekyo mukama kyakuwadde era naye olunaku lw'ejjo Dr. Kwefulukuta bw'ati bwe yavuddeyo ne yeenyumiriza mu matu ge bo ge bamuvumye amanene n'agamba nti gano amatu ge muvuma gamutuusizza ate ku bintu bingi nnyo nnyo nga mwe abamuvumye bye mutalisobola kutuukako bannange era nga gye byakomekkereza nga ye yagambye nti kati ye pulezidenti w'abalina amatu amanene kale byebibadde mu sayidi ezeyo we mba nkubuza ate ewa Keizi Kawalya munnange nno mulowooza tayongedde okulumya full figure ayongedde okulumya full figure n'abo bonna abaali bagamba mbu USA egenda mulema munnange avuddeyo n'atutegeeza n'agamba baddiya ye obulamu butambulira ddala nga we yabubala ayongedde okulumya bannange wali wonna toyina kyotugamba bwe nkuzaako eno ewa Pressure 24/7 munnange olunaku lw'ejjo ennaku z'omwezi nga 29 tumanyi bulungi nnyo ate we yafunye beyiro era nga wenjogerera ssaawa zino alya butaala munnange akatambi nkayina mu maaso wano ate ke yasoose okukola naye maama nga yeewera yagambye mugenda muwulira mugenda mwekuulira mu mulago katukala. Hi guys. Hey, Pressure mumulabye. Moja chori. Ennaku z'omwezi ziri mmeka? Ennaku z'omwezi ziri mmeka? Ennaku z'omwezi ziri abiri mu mwenda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abansikiriza endala Yesu yeebazibwe. Kakati ekindeese wano gwe nnyabo Phoebe oyinza okulowooza nti lwakuba olina ssente tiwakoze buli kimu wakutte ssente n'oteeka mu musajja buli kimu naye nze kankubuulire Phoebe ebibbe tebyala come may come shine omusajja alina okudda ewange ebibbe tebyala gobadde olowooza nti wakoze kyamaanyi twala omusajja wa muno abakazi mwabaki gwe just okuba nti olinamu ku busente obutonotono kati n'osalawo nti obe mukwano omusajja gw'oliko omusajja mufumbo alina abaana yadde wamwanjudde naye tekijjawo nti omusajja gwewayanjudde musajja embeera ate munnange bwetyo bweyimiridde eri ku sayidi ya Fibike kw'otadde omwami Nzola Juma ye munnange ye mujja wagamba okufa n'omuntu munnange Fibike omwami wabba mu bbembe omusajja mufumbo ate alina n'abaana kati ekyebuuzibwa yeye ali luddawa we batuukira okupropoozinga Fibi ate ne batuuka n'ekuseeri emikolo agira emikolo giwedde ate yavaayo aluma obujiji agamba ye omwami we amwagala kale bibiri mu sayidi ezeeyo munnange bwe tweyongerayo n'agaleero mbadde mpitaayita ate ng'asigwa ku ashubaga kato jjukira emabega kaawo kati wayisiwo emyezi giringa 3 kwena yavaayo n'agamba nti ye afudde mu kibiina kya NRM nti yali asaba principal munnange amuweeyo ka chance amusonyiwe ate adde mu kibiina kya Nuupu naye ndowooza munnange principal oba ekiteeso kye bambi teyakisiima naye munnange mmubuddeko nga w'omulaba awo eyali omusajja anyirira eyali
omusajja omweru wammanga lekaleka naye maama embeera gy'alimu erabika yo tesanyusizaamu ddala kale wamma n'akatono kale katongera omusabira ate munnange addemu atereere munnange olunaku lw'ejjo Jennifer Full-Figure Nakanguubi abangi gwe baatuuma Fangoni Mother olunaku lw'ejjo yavuddeyo munnange n'ayagaliza Fibike obufumbo obulungi naye munnange jjukira emabega kaawo Jennifer ono Full-Figure yavaayo n'avuma Fibike ebigambo ebiyitirivu ennyo n'agamba nga we yeewasiriza omusajja omwavu biki kale wamma ebigambo byali bingi nnyo naye munaye nga w'omanyi nti amazima galuma Full-Figure amaze n'abyogera n'agamba nti ye ekyamazima yayagaliza Fibike naye nga ye tamwagala ate era talimwagala mu Fibike yavuma Jennifer Full-Figure kale wamma ate we tuli mu sayidi ze bwe tweyongerayo ne Kadama Pro Max ono nno munnange nga ye omutima gwa kalubya ddala munnange ezo z'olaba nno passport z'abakama be abaana b'abakama be munnange n'aziggyeyo n'azimenyaamenya oluvannyuma lw'okumala emyezi 3 wamma ng'ate tebamusasula kyokka agambye nti agumiikiriza awulira akikooye ng'ate mbw akola nnyo ate nga bamukwasa ne mu bukyafu kati ye alabye nga kwe gamba ng'asinga akola kino ekintu n'amenyaamenya passport zaabwe osanga nga bajja kutya ate bamusasula essente ze naye munnange akoze akatambi kano ng'ateekako ebigambo bino wammanga ng'agamba nti singa temuddamu kundaba munnange ate giyinza okuba nga gyampunyidde dda ne bannange bantu bannange lwaki tetuyiga kufuga busungu wemuvaawo nga muwoza ati mukama wange yankubye ati bangubye mu nnyumba bannange tufuga obusungu tokkirizanga kusalirawo mu mbeera ate mbi nnyo nnyini ddala bwe tweyongerayo ne Sister Junior muyina maaso wano ng'ate ayongera okukkaatiriza oba okutangaaza ku nsonga za mwana mulenzi Pressure 24/7 nti munnange kino kyonna ekyatuuse ku Pressure gwaleeyo abadde aseka munnange weeyibaale kitono ng'ate okyetunuzaamu kamera naawe n'oyogera ebigambo ebitakwatagana era ngenda kuba mbalekerako akatambi omukama abankuumire bye bye mwafunyeemu ekyokuyiga ebyo byonna bibeera awo enduulu muzikube bino si bya sayidi mumanyi ensobi gye mukola guno si mupiira tombuuza which side don't be stupid bino si bya sayidi bino bintu bikwata ku bulamu bw'abantu omuntu abadde mukomera omwaka mulamba owoza which side ayo oli musiru twaba mbavuma kali gwe bagambye omusango gwawedde so n'olwekyo Pressure afunemu ekyokuyiga ezo enduulu ze baali bamukubira luli ebyo tebiriiyo ebyo by'enduulu teekamu amagezi abantu tubavuma naye you have to put in sense otegeere mubeera awo sibanya Junior Full-Figure avuma Junior avuma Junior si yakuleeta ku app eno ekyo abantu njagala mukitegeere wano buli omu yajja yekka ojja kuddeeyo omanyiire abantu oli munaku toyina wadde omunene n'ogwo mu gavumenti mbeera omumanyiira abantu olumala obbakwata ne babasiba nga mutandika okukaaba bannange bante era nze siina musango bo be wavuma si bantu